Uganda ly'erimu ku mawanga ga Africa agasinga okufiibwako abantu olw'okubulwa omusaayi. Kino kiva ku bantu obutawaayo omusaayi si kuba nti tebaagala wabula olw'okubulwa okumanya omugaso oguli mu kikolwa kino. Ye omusawo omuteeko ery'omusaayi lya Nakasero Blood Bank Elizabeth Gombe Nabuule alambisa omugaso oguli mu kuwaayo omusaayi era n'akunga abantu sekinomu n'ebitongole eby'enjawulo okwongera okwagira enteekateeka eno nga USBA bw'ekoze. Omusaayi tukyagwetaaga mu malwaliro, omusaayi tugwetaaga ku bamaama abazaala, abantu abafuna obubenje, abalwadde abalina endwadde ez'olukonvuba nga kansa, abaana abato, n'omuntu omulala yenna omusawo kasita alaba nti embeera gy'alimu yeetaaga omusaayi. Wano era wategeeza bannayuganda nti omusaayi gwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti ag'enjawulo mu ggwanga era tewali muntu asaanye kulimbibwalimbibwa ng'aggyibwako ensimbi nti agula omusaayi. Omusaayi okugufuna mu malwaliro gonna gwa bwereere olw'ensonga nti abantu batuwa omusaayi ku bwereere. It is charity work. So tusuubira ne malwaliro omusaayi gwa bwereere. Buli mulwadde yenna yeetaaga omusaayi mu ddwaliro, omusaayi gwa bwereere. Ate yakulira ekibiina kya Uganda Sports Betting Association Densi Kikonyogo ategeezezza nga bwe bagenda okutwala kaweefube ono mu maaso kuba buno obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okuddukira bannayuganda abaliko obuzibu. Bwe tutakola bukozi tugwina kuva mu ffe. Kati nga nawe bw'olina n'omwami no oyinayo omulwadde nti nnina, oyina abalwadde nti nnina, tibeetaaga omusaayi nti guvaawa gwina kuva mu ki mu ggwe. So olw'okuba nti ennamba yaabwe nnene tugamba no teaming up ne Uganda Blood Transfusion Service nti no audience gye tulina nnene tusobola ogipromoting okuva mu liita z'omusaayi eziwerako neziba nti ziyamba abantu baffe tubuleko okugamba muno omuntu yafudde lwakuba talina musaayi. Mu Uganda abantu abasinga okufa olw'okubulwa omusaayi be bakyala abazaala abagudde ku bibenje abalongoosebwa n'abalwadde ba kkookolo. Olivia Nakate, WBS TV, Kampala.